Zino ze ziri nyakanyonyi. Zino era zennyini munnaye ze ziri nyira ddala. Soko osumule. Zo zikyalina mu Dani ogenda vimba. Dani mwagenda okolera interview. Mwagenda okolera interview. We waawo taata toyaziza nnyo. Kwegamba kino nno kyongedde ddala okutulaga nti Hunger Free Christmas Campaign ekyagendera ddala maaso era amaanyi gesitudde tegeekanika. Abaana 15 ku 2 ndowooza kati ekyokwambala bakimaze ekyokwambala bannange abali empozi nga mwongerezaako bongereza naye fashions muganda wange mugamba ekyenjawulo ekiriwo nti kati mukama kuwa omukisa kati nno gwe muganda wange ali eyo lwaki towagira bantu bano omuntu ono bwagwa nga tugenda kulumwa nnyo omuntu ono bwayimirira nga tugenda kuwulira essanyu kubanga ddala omwaka guggwako bantu batinya basobola okuddiza eggwanga ebintu nga bino first class things bino ebintu si bikadde bagamba bino ebintu muganda wange katonda wange kiki kino nabino tobisiga muzirangizo munanga ayinza okubeera awo kamera netutimawa engoye zino zisuka mu 2 tuziyina wano era ndowooza abantu bonna bagenda kwambala bagenda kunyuma. Now this Christmas season, Boyo Studios and John Sigawa Arts present a theatre play, The Golden Calabash. Echmali Bitembuga. It's going to be a national theatre starting from 23rd to 26th of December. 23rd, it's a VIP show, a red carpet affair, and entrance is only 100,000 shillings. From 24th to 26th of December, entrance is only 50,000 shillings. Come and be a part of this unforgettable theatrical experience. We can't wait to see you. Siza nnyo mwena abali ku MM Media mbebaze emirimu emirungi mutuusaako engalo mwebali kubanga mutugoberera kyemukola kyakabinyo nze Dankaniwo ndi wano eno leero nsinzidde ku Metaniki Foundation Rabongo Charity Foundation wensinzidde olunaku olwaleero bingi ebikolebwawo ate era bingi byotunako n'ogamba nti weewo naye nga baani ababikola ojja kuba obalaba maaso awo mpola mpola tugenda kuba mbayisizaamu okubanga twetegereza mirimu ki egiri wano Rabongo Charity Foundation yamba ki yambye baani byonna bye tugenda mu essaawa eno naye nga obudde buno ninawo gwe nsanzeewo naye muguddeko nze wano kola charity naye nga yafunye mu busiramu kiramu okubonekerwa kati nganze bonaga nti ng'omuntu bananga mbadde omutima guŋŋamba ŋŋende waagundi mbeeko kyemuwa busiramu kiramu Era kigamba kiringa oba ndi wa mukisa nange ndi wa mukisa okusinkana ssebo yesebo buza ku balabi baffe njasooka babuuza bonna n'ekiramusa ekikulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdul Karim ategeka empangalirawo ku Nabugabo ku Nabukera Plaza era wano wala bongo mbandi waka yesebo wafuka waka wafukira ddala waka senso kulaba kale sebo obulamu alhamdulillah yesebo Nabugabo yokola ki Nabugabo ze mirimu gyange ndi musuubuzi ndi nnyo mu ngoye zino zaffe era ezo zinnyini zoyambadde muzeeko kunyuma ennaku zina mashallah ngamba nayinda kutwala onyumemu mashallah yokuba yakingamba taddamu kunkubira inshallah ajja kuleeta era mwesibeeko abe nga akuleeta se amina edduuka laffe eruddawo edduuka liri ku Nabukera Plaza level shop number H15 level 27 level 2 biki ebisinga okubeera tuyina ebintu byonna ebisinga buli kyoyagala ekyokwambala kyonna gyekiri nga bwe tubadde mu sizoni y'enkuba tuyina zijjampa tuyina t-shirts kale buli lugoye lwonna lwonna lwowulira ng'osoddwa mbala tuzirina ssebo naam omuntu kwegaba jjanga anonya t-shirt jeans zonna muzirina zonna tubaawo nazo enkofiira naye omanyi abantu baakowa nnyo okwambala ebintu ebiriko brand nga Gucci kati nga gwe tolaba onyumye ebintu bwe bityo tubaayo nabyo ssebo yesebo nkusanze wano wala Bongo Charity Foundation yesebo
nengamba tehaji anonye ekiwa neno awo wala bongo omanyira bonga twafukira ddala nga ba Luganda kubanga alina omutima ogukuŋŋaanya abaana kati era kino ekifo kirimu abaana bangi era mujja kuba mubalaba bangi nnyo abaana abeetaaga obuyambi sigamba oba tuli mu kunoonya buyambi naye ng'olumu bwe mba nzizeeko wano olumu abaana bano nabo bawulirira ddala essanyu lingi okubanga nze ne mbalambulako bonna nenfiiringa nga tuli waka yesebo mundi wakumeka leero ng'ojja wano olwafuna akadde ogamba kampiteko era buli lwenfuna akadde ate nno kikwewuunyisa bwe ndwawo ennyo era amasimu gankubirwa era Rabongo naŋŋamba waayo oliwa ng'oludde okujja otulambulako era waliwo n'abalala n'ono Saala naye olumu amanyi ottabuka ono Saala gw'olabo era ne n'agamba anka aliwa bonna bwe ndwawo nnyo kale baba babanja nnyo Rabongo nga bagamba twagala ku anko twagalaba ku anko obala omutima mulungi amiina manyi bino ebintu ebiseera ebisinga Katonda ababiwa obudde binagamba ngende nyambeko ku gundi yesebo naye bw'osanga omuntu abiwadde obudde nga alina abantu bali mukukwatirako mukama ate kati nekyokukwatirako sigamba oba omuntu aba mugagga nnyo kubanga nze ndi musajja musiraamu nnyo ate ndi mukkiriza kyonna kyonna ekiba kibaddewo alhamdulillah naye sigamba oba okuzza okubeera mu baana bano sigamba omuntu oba oyina nnyo naye guba mutima kuba bano abaana batwetaaga ate naffe tubeetaaga be bakulembeze b'enkya kubanga kati ffenna okulaba otutuuka we tutuuse wano sigamba twali tulina background ennungi ennyo era ffenna twava mu bifo nga si birungi ennene tuvaayo kati ate tetwerabira ekyo tujjukira gye twava kati era kyova olaba bano abaana tubasembeza nnyo tubalaga omukwano tebalina kuggwamu ssuubi enkya kijja kukyuka kitereere twegamba kino kibakubazzaamu ssuubi nga butalowooza mbu basosolebwa omuntu nga Musubuzi mutwala obudde buno ga nti kuba leero olunaku lwakutaano ova mu jjuma bwekiri era oluvudde mu jjuma noga asijja agenda ku bizinensi era bwekiri leero kambeeko abantu bengenda okukola ki bwekiri era okulabako mu budde nga buno era bwekiri kubanga kati ebyokukola biba bingi naye nga bw'omanyi ennaku ziri mu kuggwaayo tugenda mu nnaku zino enkulu eza Xmas ez'abaana abasinza eddiini eddala kubanga ffe buli ddiini tugiwa ekitiibwa kyayo naye kati ennaku ze tugendamu nnaku zijja kubanga si nnyangu nga ogenda n'olaba abaana bajja kuba banoonya ekyokulya ku kkubo naye nga ekyokulya tebakira lw'ensonga ekibuga kyonna kigenda kukalira ddala era ku Xmas tojja laba muntu mu kibuga ku 25 era abantu bajja kubeera batono nnyo ne ku 26 ku Boxing Day ekibuga kijja kuba kikalu kati nga ffe tulina ekintu kyaffe kye tutambuza nga ffe nga twagala kuŋŋaanya abaana nga 2 abaana 2 ababeera ku street awo ababeera mu kisenyi ab'okungudda abo abatonotono kubanga era nabo si bangu kale bakusikayo naye tujja balaga obwagazi bajje tubeere ffenna nabo tufumbe ekyokulya kyaffe era abamu tubasaleko ne ku nviiri abalabikira ddala obubi n'engoye ze nsazeewo ngenda bbawaayo n'engoye era engoye ngenda leetayo engoye nga 2 engoye nga 2 empale ne t-shirts ne buvesti obwo bwe bajja wano tubadde twagala bafune ekyokulya bwe baddayo bajja kuddayo nga balabika bulungi nga banyumyemu kati bannaabwe bwe banaabalaba nabo bajja kuba n'eri essubi ne bajja kugamba mwagenze wanga mufaanana bulungi era basobola okunoonyera Rabongo era naddamu n'abakuŋŋaanya n'abalaga nga eyo gye bali si walungi naye nga basobola okyusa obulamu bwabwe yesebo anna ekintu kino Rabongo kyakola kyakabi nnyo era tuyanza kakati omuntu biki byolaba kati kunaku ng'olwogambye ndowooza ojja kuba Christmas 25 yesebo ekitegeeza tukyetaagayo emikono gy'abantu okutusikamu omukono abali willing okuwaayo tewali buzibu batusindikayo oba tuwaddeyo akasawo k'omuceere oba tuwaddeyo
kilo z'ennyama ziizo niye nga sigamba oba tuli mu kusaba buyambi tetuli mu kusaba buyambi kubanga ekitonde kye tuyina kisobola okumala ate tewali kitamala niyo yena aba alina omutima asooka okujja ne tuyambagana ffenna ne tulaba nga abaana abo tubazza babe nga bafunaako okulya kubanga be bakulembeze b'enkya ate obutabamalaamu nnyo ssuubi kubanga abantu abasinga abaana b'okukkuba awo kale babasosola nnyo ng'alabira ddala ng'omwana tayagala amusemberere naye nga ffenna tuli bantu ffenna kati twagala bajja mu kintu ekyo tubasembeze naffe tubalaga omukwano esebo. Bakulambuzaako ku bintu bye bakola ebyenjawulo wano wano balina ebintu bye bakola ebyenjawulo kubanga mwami Rabongo oyo bwakuŋŋaanya wano abaana abamu abatonotono sigamba batuula butuuzi ayina emirimu gyabwe ayina emirimu gy'abayigiriza egy'emikono era tujja nakulambuzaako omulimu ebyalaani bingi abamu batunga kati ekyokulabirako nga Salon ono Sala we baamufunira yali yenna akankana naye kati kikulaga Sala ayina emirimu gyakolera ddala egy'amaanyi kati nga gino gyonna gino nga bw'ogiraba bino Sala yabikola ne banne tobiraba balina ebintu bye bakola ebirungi ennyo kati tubibateekamu nga balina okubeera abakozi byonna tulabe nga nabo bajja kuviiramu ddala abantu ab'amaanyi enkya. Kitegeeza nti oli ne bw'oba tukutte ssente kuzituwa yesebo osobola otuyamba waakiri n'ogulayo akasawo kamu obusawo butaano bwekiri era ojja kuba ozizza kyamaanyi nnyo yesebo. Kitegeeza abaana okubeera wano baba tebatudde butuuzi tebatudde metandika abaako ne byali mu bayigiriza biyitirivu nnyo era buli mwana gw'olaba wano alina kyakola ate n'empisa zibateekamu kubanga abaana bwe babeera ku kkubo eyo baba n'emize emikyamu mingi baba n'emize emikyamu n'engeri gye boogeramu boogera nnyo oluyaaye lungi naye kati Rabongo bw'abasembeza wano agenda abibajjamu mpola kubanga kati Rabongo nga Rabongo ategeera nnyo abaana era abeera n'omwana n'amanyi ono ali bw'ati n'oli ali bw'ati naye kati era gye gina emirimu gye tutandise okufuniramu ddala emirungi kubanga kati omwana wabanga ali creative nga sookola ekintu bwe kiti era olunaku lw'enkya ensi tejja mumulema ajja kumala era n'atetenkanya. Sara oyoti Tiati obulamu bulungi kitambula bitya Tioleo tunya birungi nnyo kirungi Sara yavaawo waka abo kumalatya kumayanja kakati gotunga zino ensawo nte sawa okutwala ennaku mmeka okugitula nakubiri biri oba omaze okutunga ensawo wabiyigirawo wano wenyini Rabongo yakuyigiriza litakirimu ate muli biki ebirala byosobola okukola nkola kapeti nkukuba epipanini kirungi webale kukola kale baba gwa amanya gange bamutatu mubaze Daniel gyendi sebo oli ekya sebo bulungi sebo birungi mwabaze wano ku Rabongo kiki osinga okukolawo kyewayiga ono yiga okukola ensawo naye okukola kapeti ate gwe kiki wano akabanga kobaddewo akabanga akembaddewo bingi byenjize sobola ofuuwa omuleyi trumpet anko yangulira trumpet bampracticinga buli lunaku sobola okulaba ennyumba yo nengenda nenfuna box nenjizimba nsobola okubumba ebisuwa bino byamabimuli ebibeeramu ebimuli nsobola okutunga ekyalaani ensawo zino era bwezityo naye nze sitera nnyo tungira ku kyalaani nze nkozesa ngalo naye nga bizitunga bulungi olina ensawo gyali tumusibenga
Eyo. Weri awo. Eyo. Eno. Eno yangalo. 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 Kati mutwe byoyiga okukola wa. Ekyebirala byogamba nti wano njigiddewo kino nakino. Wano eno ekisooka wano eno njigiddewo okwagala. Nze nali simanyi nkwagala baganda bange abawala. Era nga bwe bajjuzanya nange mbakuba bukubi. Wano eno njigiddewo empisa. Najja wano eno nga nva ku street naye nga njogerawo bandana bannange. Nga bannange abaliwo be nasangawo. Nga we mba simumanyi linnya nga sinamuyiga bulungi muyita Doogo. Naye ekyo ekintu kyanvaamu okuva lwe najja wano eno. Ankusujja yagenda nga ambuulirira nga wenziramu wambuulirira naye natuuka ne mpulira nga nkikooye. Natuuka ne mpulira nga ambuuliridde egundi meme yange ekyuse. Meme yange nekyuka ne ndaba nga mu kyaki ntandise ofunayo obuweereza nga mu kyaki nze nsobola okukwata abaana abali mu kyaki ne mbalera nga bakaaba nnyo ne basirika. Ne ndaba nga nsobola okugyayo abaana ne mbatwala mu Sunday school. Ekyo nakyo ne nkiyiga. Ebyo bye nayiga wano eno. Tewali wadde n'eki. Embeera gye nali mpiseemu ku street ne mpulira nga eyo embeera mbi. Nze gw'olaba wano eno ondaba wano eno ndi muvubuka mulungi naye nze we natuuka ku street natandika oyiga skill gundi obukodyo bwe babbiramu abantu ensawo netandika osala abantu ensawo ku myaka gyange. Nze nalingaawo nga bwe nnoonya ekyokulya ne kibula ngenda nenziba bubbi nga bwe nsangaawo obanga wali ababadde bafumba nengisanga oba ebadde ku sigiri akiri ng'eyokya ku njala eyali ennuma nga sifuna na bintu byenjikwasa nga ngisitula busituzi nentuuka eri nga enjokyezza ate wentuukayo nenjirya. Wemala ogirya nze obusepiki wemala ogirya nempulira nti nzikuse ebeera esigaddemu ngikwata nengiteeka mu kaveera obusepiki nembukomyawo nembukasuka mu luggya lwamu we nagijja. Ensonga z'abaana z'olidde anti kati era z'ensonga zennyini ze tubaddeko eza Ddaani. Ate Ddaani oyo era mu baana abawangaalira wano betuzze tubeera nabo Ddaani mwana wa mpisa nti twagala kufuba nnyo tubasike bajje wano bafune ekyokulya. Sigamba oba nze ndi mu kukuza Christmas kubanga nze ndi musajja musiraamu. Nze Christmas nze sigikuza naye nga abaana embeera mwe bagenda otambulira eyo gye twagala okujjawo tulabe nga abaana batereera. Yesebo tulambuleko ku bintu abaana bano bye bakoze tuyingireko n'oluvannyuma tulabe na biki seeka byoleese tulambuzeeko tukulembe. Ani abadde atunga kapeti ya tulabe era yesaala ono gwensanze awo alimu ebintu bingi. Ono muganda wange bamuyita Elijah Taking Freedom. Yaluka kapeti asobola okukolera design yonna gy'oyagala. Bampita Lwebuga Elijah aka Freeman. Yes. Kakanya katabu bakampitanga kuva dda nga nkyaleyo mu primary. Yesewo kati kino kyendo kola ndikola domati
Kaneno ke bateeka mulyanga abagenyi ke balinnyako awo nga bayingira munda ate era nga nsobola n'okukola mu kapeti nsobola n'okukola mu kapeti ennene egenda kati mu ddiiro nga tugikola mu nsebo ese kati okukola kadde mu matofali abanga ki kiyinza okuntwalira ng'omwezi mulamba nga nkola eno sayizi yokka kano kamu oyinza kalukira mwezi oba nga wiiki 2 n'ekitundu kayinza okuba kawedde ese kale se kano nakayigira ku maama wange ese mpola bwotulambuza tugende dani kati wano wewali ebyuma byonna emirimu emitonotono eno gye tuyita workshop yaffe ene workshop gye tutungiramu tukolamu fashion zonna era ebibeera byetaagisa ebyokutunga byonna bibeera wano eno nga wolawo nino obusawo sala nabuno gwobutunga nja apokola ne ekala okalukira bbanga ki nakubiri obokamazi eno mashini yaffe gye nayigirako fena gye twayigirako tica waffe eno gye yatuyigiriza kati eno mashini eno yegatta olugoye esala wetunga esala ngaetunga eno mashini tica waffe agituyigiriza naye eno yo sinagiyiga naye ngenda giyiga eno yo nagiyiga bulako eno byobulako okuyiga tulambuze wano eno wetuteeka ebifaananyi byaffe bino byebifaananyi byetukuba ono si Ruth Kalibala ani asiga ebifaananyi obusiiga tulina asiiga ffe muffe akubira ddala waali ono si kasuku ono kirandi yafaanana kasuku amatama oli kabako ne mukyala we oli shuwaman okay gw'omulabi wa media tukugamba nti ekintu kimu wano ku metaniki ku Rabongo Charity Foundation bingi bw'oba oyagala okusiiga oyinza okuba nga oyagala otuwagira naye tetugamba nti kaye kwata ssente otuwe osobola okutugamba nti tusiigire ekifaananyi kya famire yange abaana bonna basobola okukikusiigira n'engalo ate era nekivaayo papa otunuulira ono ddala ye Ruth okitegeera nsanyusa okulaba wadde nga ate nsanyusa okuhostinga manyi kati nze hosti mukama mulungi kati nze hosti ono ye hostiya wewaawo mukama mulungi omulimu guno sinza agukola nze sinze yagutandika katonda yagutandika naye katonda naayita mu nze kakati ate nze sinza asinga okukola ekinene kati omuntu ate asinga okukola ekinene ye muganda wange ono CEO Mr. Karim era bannange nsaba abantu abali abatugoberera ebiseera ebisinga baleme kukyawa nnyo kugamba baleme kwagala nnyo kagaati ate bakyawe eŋŋano nze ndi mugaati naye ate waliwo eŋŋano be basajja bano abasajja badda emabega eyo ne bagamba nti wadde ntunze t-shirt ya kakaaga kanjijeko ebyetaano bino bigende mu bifo nga bino kati tosobola kwagala ate nze ndi kagaati gondaba bulabi nga abaana bano mbalina mbateekateeka naye eŋŋano eri mabega eyo eteekateeka ate nze byenteekateeka mu maaso g'abaana bano so mpa nnyo abantu bwe batya ebitiibwa era baganda bannyongolo bakubiriza gwe munange ayagala okwambala
okwekika kyonna tewali nsonga n'emu lwaki tuwagira Karim Fashions wali kuna kumanyi mukama bwakusitula asitula n'embalazo nange nzaani arabu olwaliro ngamba nti wakyusa mu nyambalo manyi luli twavumwanga ng'oli akulaba nakujajinga nagaawo bayaye olw'ennyambala nate bundaba nga nange nyambadde akantu kawe wadde sika bbeeyi no nga nti wakyusaamu ekino kiba kitegera nti ndi taata mulungi era mukama akolera ddala omulimu bulamu bwange mbadde nkyali ku kya bagana abatugoberera abantu bwe bati si bangu ate abantu bwe bati ekisinga okuba ekyennaku nti tusiima nnyo entaana zaabwe ne tusuza ne meeting ezigamba tuzisibye ettalazo nga bamaze okuzaawa naate nga bba abantu nga bakyali balamu ne tubeerabira okubawa ebimuli byabwe basaana so nze mbadde njagala olwaleero okuwa ebimuli byange Mr. Karim nga akyali mulamu ebyokubiriza omuntu ali eyo gwo ayagala okwambala ayagala okusubula dyampe enkofiira t-shirts bano bannaffe abatutegeera leka tubawagire muveeyo muwagire abantu wano 10,000 lw'omuwa shiwaddiiri bw'afuna 10,000 atolako 10 n'addiza abantu nga ffe tewali atandiyagadde enjiri eyo kutambulira mu ggwanga lyaffe tusobola ozimba ensi enywevu ku magulu gaayo era ensi ejjudde omukwano nga tuyita mu nnono zaffe n'ebyobuwangwa omwami ono bw'aleeta akasawo k'akawunga n'akatugulira abaka omuceere basukaali oba omugaati abigula nga yeesigamye ku buwangwa bwaffe naate kyannaku nti tunonoza nnyo abantu abali eri abagamba nti nkuwa akasawo ka sukaali naye ate njagala muwalawo bwakula oba mutabani bwakula mutabani wange amuwase statement eri yinza obutabakkiriya naye tegeerekeka nti njagala nnyo mutabani wo bwakula nga n'owange akula njagala mutabani wange awase mutabani wo so kali kyejja olw'okuba ntulaga abantu bali nti bamaanyi tetukyalina na option kugaa ne tuadaptinga kali ezitali zaffe naye singa tuempawalinga abantu abalina ennono y'omukwano era bakkiririza mu byobuwangwa byaffe ate tetujja zimba ensi yaffe nywevu webale nnyo okuyigiriza abaana mirimu kuba batulaze wano owojjidde osanze omukulu ali mu kutulambuza kuva eri we bakolera ensawo Pulezidenti Dan abadde mwana kyasiiga ebintu bino by the way kansonga ngamba mulaba media tebasiiga bifaananyi nti basiiga kya muntu yekka wabula waliwo n'ebifaananyi ebirala ebisiigibwa naddala mu abalina hotel ez'enjawulo nga mwagala zinyume byonna bye muteekamu wanene weebiri bino byonna ebiri ku kisenge ebyo ebyenjawulo tubisiga ne section eno ebamu nnyo wakawa ba students baffe tuyina embeera nnyingi ez'enjawulo wano ku Rabongo Charity Foundation tuyina abaana bangi ab'ekika ekyawaggulu ate era tuyina abaana batubudaabuda bangi nnyo osanga ensi bye yali erowoozezza nti tebalina mugaso ffe wano tubakuŋŋaanya ntitubabudaabuda ntitubabumbirira nti tubaluka luto kyova ŋŋamba nti ate kyova ŋŋambye nti ab'ekika ekyawaggulu amba abaana bano tubajja mu kika ekyawansi ekika ekyawansi abantu b'ensi yaabwe mwe babaliramu olukwe ne bafulira ddala abatali banjawulo nolaba omuntu nga mufo ky'okuyita omwana nti Sandra agamba nti mpitira omulema oli nolaba omuntu mufo ky'okuyita omwana nti Emma agamba mpitira oli Zoro kakati ekika ekyo ekyawansi tukibajjamu ne tubatumbiza mu bbanga ne tubateera ddala mu VIP kakati wano omulimu gwaffe gwakufuulira ddala bano babaana ba VIP era ensi ebalabeko nga ddala bali mu mbeera y'obwa VIP so embeera eyo bannaffe bangi abatunga abasiiga ebifaananyi tubeesinga mu ambuleera eyo okubateekateeka ne tubasaasaanya era ne tubabeera ddala amaanyi omuntu waba akola compound ye nagamba etandiki njagala ebintu nga bino bisuwa biti okudesigninga compound esobola okunyumira omuntu omulimu ogwo mugukola ekyo kyetwakuguka era amaanyi gaffe we gali fe tugambira ddala nti tetugenda kuyisa kabbo kakusaba no wadde nga aliwo bamuzira kisa bino mubyekolera tuyina gundi yaffe yapotali eri wali etho ekyabulamu ebintu bingi naye ffe tutandika from scratch kola amasigiri nga gano ebirumbe nga bino ebintu byonna byetaaga akugamba ebintu by'amasanyu kati amasigiri waliwo amabaala agagamba nti ffe twagala esigiri ez'okyenkoko amasigiri nga gano tugakola esigiri zino zetuliko saawa zino mwe muzeekolera yafe abazeekolera tulina gundi yaffe ya section yaffe ya holding yafe abazeekolera tujja ne tuzipangapanga era nga tukozesa art lwakuba zino tezinnaggwa bulungi tukyazifuuyidde tukyazitadde wano era naye era zijja kuggwa kati wano oyokyeza ennyama wemala okujja n'ogiteeka wano emisito n'ogiteeka wano kitambula bwe kityo
misojidda wano misojidda wano nga emaze okujja kugamba embeera yonna nkulaba amaddu ate nze ndi mulasita temulya nnyama nze ng'omuntu naye kati gwe kulaba amaddu gakuli bubi obula amaddu gafunira ku sigeri sebo bosi wange muzeeyi ku kamera ava kuntwala mu manajibu era muzeeyi oyo mukama muwa omukisa si kyangu babosi kukkiriza bakozi kutuukako mu bifo nga bino kuba byenyinyazwa nnyo birina abantu bangi abantu bebandiyise tebategeerekeka ekyennaku abantu abagamba banawe tebategeerekeka baba bazadde ate nga bakyazaala so kati bosi okukkiriza omukozi okujjako mu kifo nga kye ate ne bosi n'ajjirako ekyo nno kiba kyanjawulo bingi byemukola bingi gwe mulabe waffe bye tukulaga kino kyesuubo ebiseera ebisinga osobola okuba nga olina essomero naddala bagayita dekeya nga oyaga kukolera abaana byesuubo byo byakikanga kino tuulamu kuba bayinza okulowooza ebyesuubo byokola biggwa ekyesuubo nga kino kyetaaga mu compound yo ng'olina abaana oba nga okozeyo dekeya n'osobola okuba nga ojja n'otuwagira wano ku Rabongo Charity Foundation n'osobola okuba nga ojja n'owagira bino ebisuwa bangi mubiraba mu compound zammwe bibaayo so jangu obeeko kyogula wano osobola supporting omwana w'oku nguudo tomanya wanca bwanaabeera ate bano abaana nakuba ekintu kimu dankani nze nkujjukira ebbanga ddene nga bakyakuyita akalenzi kati essaawa zino olina abantu abakuwuliriramu abagamba nti dankani waba tazze tekiggwa so bwe munanga ali eyo n'obwo obwana bw'oyitako ku luguudo nga butega engalo n'obukuba engalo n'ozimenya katonda abumanyi bwana bwa katonda ate gwe njagala okkirize oba njagala ogaane n'ate wansi w'amazima njagala kino kitwale nti naye gw'olabanga ow'ebitiibwa gw'otya yatandika bamuyita kaana kubanga jasi bwekyo bwe tweyubula okugamba okufunira ddala faces nakati ezitiika tusookereyo wansi okay kanzire wa mwalimu edduuka lyaffe mpazi waga erudda edduuka lyaffe liri awo ku Nabugabo liri ku Nabukera Plaza level 2 H15 liri kutuusako t-shirt era zonna ezakabye era bw'otuuka ku Nabukera obuuza Karim ojja kuba ontuukako abalala batera otuwa engoye esebo era sigamba nti kibi naye batuwa engoye ezambaddwamu olina waliwo kino ekigambo kyebakozesa etali kirungi mu engoye ez'okooye ekigambo ekyo si kirungi era sikyagalya ddala nze njagala nnyo ogambe nti mu ngoye zennina kantooleko nga beko si z'okooye naye zo ndaba z'otuwadde ndaba t-shirt ziri muka oba osibye mu nsibe soka osumule twabe mpya soka ojjamuko t-shirt zino ze zirinya akanyonyi zino era zennyini munnaye ze zirinyira ddala soka osumule zo zikyalina Dani ogenda vimba Dani mwagenda okolera interview mwagenda okolera interview weewaawo taata toyaziza nnyo kwegamba kino nno kyongedde ddala okutulaga nti Hunger Free Christmas Campaign ekyagendera ddala maaso era amaanyi geesitudde tegeekanika abaana 150 ku 2 ndowooza kati ekyokwambala bakimaze ekyokwambala bannange abali empozi nga mwongerezaako bongereza naye fashions muganda wange mugamba ekyenjawulo ekiriwo nti kati mukama kuwa omukisa kati nno gwe muganda wange ali eyo lwaki towagira bantu bano omuntu ono bwagwa nga tugenda kulumwa nnyo omuntu ono bwayimirira nga tugenda kuwulira essanyu kubanga ddala omwaka guggwako bantu batinya basobola okuddiza eggwanga ebintu nga bino first class things bino ebintu si bikadde bagamba bino ebintu muganda wange katonda wange kiki kino nabino tobisiigamu zirangizo munanga ayinza okubeera awo kamera netutimawa engoye zino zisuka mu 2 tuziyina wano era ndowooza abantu bonna bagenda kwambala bagenda kunyuma tugenda okuzaako weewaawo kati tuli mu kunoonya kyakulya ekyokwambala tukifunye tukimaze kati ekyokulya tetuddamu kuba mulanga gwakwa byakwambala naye kampisewo nakano njagala okwebaza Cafe Javas amazima amatuufu Cafe Javas yatukolera wano ekintu kya tabu sijja kulwazaalusa sala tannalyana kati yakyakuse Javas bambi yayisaawo akantu nejja negabula abaana baffe emmere netukyalira era abaana bonna beewuunya nnyo nga bamu ne Javas tebagiryanga nako nga tebagimanyi wali ogiriddeko Javas wagiryanga otya
nagirondanga bulungi. Ku kasasiro gye wagirondanga niye lweyajja tewagirira ddala yennyini Serious alive. Ngendo bampita ayita bwentyo omusanga ayina 2 gemwagikutte ate mwagamba anko eno njagirya nga mpumuddemu ya naye ekitiibwa kya Mukama yasobola ogikwata nga tagirwanidde nga ku luno okwegamba agirina mu mikono gye ate nga nze kyemmanyi nga tukyalina emyoyo emirungi nga mmwe bino ebifo tebikyalikwamu era abakyala mu bifo bino baba bazira bebasaanira emidaali egya zaabu nga tukyalina abantu abalungi nga mmwe abaana bano tukyabakyusiza ddala era nze ngamba nnyo baganda bange abali eyo agi nti ffe tetupostinga bifaananyi by'abaana baddugala era omwana yenna gwe tufuna nga addugala baba akyaddugala tetumuteeka mu kamera lwaki ffe tetupromotinga nnaku wano tupromotinga buwanguzi twagala engero zaffe omuntu aziwulire nti nze najja bwe nti naye nga bwanyumya olugero ogamba kituufu olaba omwana ono ng'ali wano no presenter waffe kati era show zaffe zisinga yagisoose namu show zaffe zisinga kati ku platform zaffe yazikola lwaki omwana ono bw'omutunulira emabega engeri gye yajjamu nakati omwewuunya ne saagala sharinga kifaananyi kye na kimu nga mpozi ng'amaze kkula ng'awezezza emyaka 18 ye n'agamba nti anko obujulizi bwange bumpe njagala bupositinga alina engeri gye yajjamu so twagala nnyo ennone eyo egende mu maaso tupositinga essanyu era mutuyambyeko njagala kugamba abaana bano bafune confidence esooka bwayambala n'anyuma buli kimu kisobola nkubiriza abaganda baffe bonna abalinayo kye balinayo kyonna omuntu bw'abeera bubi muyambe kale wadde nga tozze wano n'oyamba abaana bano niyo yonna kona yonna gy'obeera abantu bangi bali baagala nnyo obuyambi bali mu bwetaavu omuntu nga wadde toyina ky'omuwadde niyo oyogera nayo sookyusa obulamu bwe kati bano abaana tubakuŋŋaanya nnyo ne tubalaga olunaku lw'enkya lujja beera lulungi ate nammwe aba ME Media nammwe tubeebaza nnyo tufisizaawo akadde ne mujja ne mukwata bino ebintu byonna tubeebaza nnyo era Mungu abasasulemu birungi byereere ate agi enteekateeka ya Christmas ekigendererwa kyaffe kyafuna abaana 15 ku 2 tubaleete wano balye banaabe basenye basale enviiri bakyuse engoye tusome nabo Quran tusome nabo Bible tubawe sapule babudeebudibwe then nze nzikiriza nti ku baana 15 tunasigazaako abaana 2 oba 5 kale abaliddayo ku luguudo bajja kugamba nti bwe twagenda wali twasanga emyoyo egyatubudaabuda n'okwagala kakati enjiri eyo osange litukomezaawo abaana abalala 2 mu mwaka gumu obuno bujja kuba buwanguzi abaana bakungudo bangi babatta olw'okubba emmere leka ku Christmas gwe muganda wange ali eyo obe emu ku nsonga lwaki tewali mwana wa ku luguudo gwe basse lwakubba mmere ng'emmere gye bandibbye watuyambako ne tukiteekateeka wano ku Rabongo Charity Foundation era neebaawo ne bajja ne bagirya weewaawo tulwa Katonda n'ensi yange enzikiriza ntitugenda kikola era kino ekintu tekigenda tutulemerera nja kubeebaza mwenna abalaba ME Media kyemukola kirungi nnyo ensonga nga zino oba ozirabye gwe alina obusobozi fe okulaba nga obaako omuntu gw'oyamba oba omuntu gw'okyusiza obulamu ne maaso ga Katonda ojja kufuna empeera bingi nnyo byetubeeramu ebyokwejalabya n'otula mu baanoonya cupa 25 waliwo anoonya 1000 okula ekyapati naye oba omuyambyeko Mukama Katonda naawe baakulaba buli ssente Katonda gy'akuwa nze nzikiriza kubaako ey'okugaba eri oyo atalina bwetaavu wabula wano ku Rabongo Charity Foundation tugamba nti ku Christmas tugenda kubeera wano gwasobola alina obusobozi akatono konna koyina ebyokwambala tubifunye muganda waffe wa fashions atukozeeko bulungi naye kati tunoonya ekidde eri olubuto ne woba na 2345 tuzeetaaga wano omuceere kiro tuginona oba ogituweza tugifuna sukaali naye babijanjaalo gwe manya buli kyoyina wano kitukolera ametaniki nga tubayo namba y'essimu abasobola okunoonya omuntu yenna ne oba oyina nnyaanya lwekaba katungulu ate era n'obuyambi tebubaawo lwa ssente zokka na byakulya zokka n'ebigambo ne amagezi nabo buyambi osobola okuyita ku 0700 346827 0700 346827 osobola okuyitaawo n'otufuna ne twongera okugaziya famire yaffe obuyambi obw'amagezi obw'ebyokulya n'obwa ssente waliwo omuntu agamba nti nze njagula kilo z'ennyama 10 kandewo ka mobile money mumanya ga Rima Sam
esimu eyo mweri osobola buli wamu nina esimu emu bulamu yeeyo ngezaako era mukama akyanzigulira amakubo nga bwe musaba n'essimu eringanga eyiyo ne data at least waliwo eri endala ebbiri nze Duncan kulwa Rabongo Charity Foundation media kwoli togivaako tujja kuba tukutuusizawo ne Christmas tujja kuba tukuweereza butereevu bino bigenda mu maaso tujja kuba tubikuteera ku source ffe wetuli okutambula nawano kiba kirungi bw'oba bulungiko n'otambula n'emitima egiyayaana mubeere bulungi